Obama azemu n'akoonera mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu interview ye. Barack Obama avuddeyo munnanga ate ku byembadde ndaba wano n'akooneramu munnanga ate omukulu Bobi Wine ng'amukakasa n'agamba nti nno wabula bannanga ate Bobi Wine ye munnanga ate yafunibwanga kirabo munnanga ate bannansi ab'e Uganda. So byengenda okubeera nga nkutuusaako bibadde nga bikyakutte munnanga ate akati omuyimbi munnanga ate King Saha munnanga ate ali mukakasa wano. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo kosa ate n'omukyala munnanga ate ava peace yeekoze munnanga ate ebintu bampitegamina nti kaakati nno mu katambi kano kembadde ndaba akabadde katambula amanyifu ebitradinga sometimes tuvaayo ko munnanga ate ne tubikulagako n'osobola okumanya ebigenda mu maaso munnanga ate ku muntu wo. Obama azemu n'akoonera mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu interview ye. Agambye nti omuntu anaakulembera eggwanga omulabira mu njogera n'omulabira mu bikolwa n'omulabira ne mu kuba nti awa abantu respect buli muntu yenna. Mu kwogera kwagambye nti omuntu abeera agenda okukulembera eggwanga obwa pulezidenti tebabutomera butomezi nti osobola okuba ng'olina ssente empya n'enkadde oba ng'olina buli kimu naye n'otakulembera eggwanga. Naye obukulembeze buva eri Katonda ku muntu gw'abeera asazeewo okuba nti afuuka omukulembeze. N'agamba basobola omuzza eno ne bamuzza eno ne bamuzza eno naye era essaawa egenda tuuka abeere nga yakulembera eggwanga. Agambye obukulembeze tebabugabira muntu ne wobeera mugagga wenkanawa. N'agamba obukulembeze buva eri Katonda. N'agamba omuntu anaabeera omukulembeze omulabira mu njogera mu nsengeka y'ebigambo gy'abeera asenzeseemu ebigambo ng'ayogera eri abantu. Agambye nti afolowinze oba alabye omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera olunaku lwa leero. N'agamba oyo omwami agenda kufuuka pulezidenti oba ye pulezidenti agenda okuddako. Respect Obama. Mu katambi kano simanyi oba ddala kituufu naye nga w'omanyi nti nno ffe wano tusooka munnanga ate okwekenneenya byonna ebinaasingawo tujja kubeera nga tukutegeeza ddala kituufu ntonno naye ndabye wali akatambi kano akalimu munnanga ate omukulu Barack Obama nga kiraga nti nno ali mu kutendereza munnanga ate omukulu Bobi Wine. Kabadde kakutte nnyo munnanga ate omubabiro ku mukutu ogwa TikTok. So nga nkongeddeyoko omuyimbi munnanga ate King Saha ebiseera ebisinga nti nno King Saha wabeera munnanga ate ku show tayinza kwerabira munnanga ate kwogera oba munnanga ate omukulu Kyagulanyi abatumidde. Abana beka kumira ombadonga go. President abatumidde nnyo abaagala nnyo mu South Africa. Kubakola sana. Music. Tutandika. Sing. Leero ku mulundi guno era bwe yabadde munnanga ate ku show yakyogeddeko ko wali nga bw'ogezaako okulaba naye yabakubye munnanga ate omuziki ne badda ne mukati ne beewogoma era nga bw'olabye munnanga ate mu katambi ako. So nga nkongeddeyoko ava peace mu katambi kano ebadde challenge nga bw'ogezaako okulaba. Bambi abadde mu tayimu ye mpolampola nga bw'ogezaako okulaba mu kifo nno abadde nga ali mu kufuna munnanga ate ku byakulya omuyimbi munnanga ate ava peace. So nze kansooke munnanga ate nkuzannyiremuko olabe embeera nga bw'ebadde.
jjukira nti nno ebadde challenge mu luyimba lwe munnanga ate olupya. W'obeera nga tonayo kyekingako genda kati olucekinge oluyimba lwa Ava Peace munnanga ate olupya lwabadde ali mu kuchallenginga mu katambi kano. Obutasubwa munnanga ate update yonna eri Ava Peace, making sure nti nno osubscribinga. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update. Gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna just bitwekere.